Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olunaku olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku kisaawe ekya Kabaka Kyabagu Stadium e Wakiso n'eky'essomero lya Kawanda SS. Omupiira ogubadde ku kisaawe kya Kabaka Kyabagu Stadium gubadde wakati wa ttiimu y'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona ng'ettunka n'enkejje, era Ennyonyi Namuŋŋoona yeguwangudde goolo 2-1 eziteebeddwa Apollo Mulimira ne Namige Muyanja, so nga ate ey'enkejje eteebeddwa Ronald Lumiisa. Twogeddeko n'abatendesi ba ttiimu zino ne batubuulira omupiira guno nga bwe gutambudde. Omupiira tegubadde mwangu okutwaliza awamu kubanga nabo babadde basajja, teffenna tusamba akantu kamu, enjeru gye tusamba, so nabo babadde beeteefuteefu n'ekirabika omukisa tugubasinzizza. Era tugenda kuddamu tweteeketeeke ajja yajja. Omupiira guno tuguwangudde olw'ensonga twetegese ebbanga eriwera, era bamaneja baffe bakoze ekimala naffe abasambi, era tubadde beetegefu nnyo, era twadde tusuubira wiini wadde ng'omupiira guno ttiimu gye tuwangudde tebadde nnyangu. Ate omupiira omulala Omutima Omuyanja gukubye enkusu goolo 5 ku bwereere mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe ky'essomero lya Kawanda SS. Ate mu mpaka z'omupiira ezeetabwamu abasuubuzi b'omu butale ttiimu 16 ze zigenda okubbinkana okuwangula empaka z'omwaka guno ezitandise okuzannyibwa olunaku olwaleero. Empaka zino zatandika okuzannyibwa emyaka 15 egiyise, era omupiira oguguddewo ez'omwaka guno guwedde maliri nga tewali alengedde katimba ka munne nga gubadde wakati w'abatunda canvas n'abakasooli. Empaka zino zatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okugatta abasuubuzi nga Sadiq Musana bw'annyonnyola. Kubanga omupiira kiringa bwe bulamu bw'ensi, kubanga kyenyine kigatta abantu, muno abanga anyiiza stress zijja ne zimugwerako wano. Olw'essanyu ng'alaba ettiimu ye ekoze bulungi, kale kyova tateekawo empaka zaffe zino zikola ki ezitugatta nga bannakatale. Oluzannya olw'akamalirizo olw'empaka zino lugenda kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Lugogo. Nakinku